Center ekifo ky'okusaba okw'okwezuula. Mbalamusiza nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi omwana wa Katonda omulamu. Nze Ephraim Nnyonyi Ntono njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mu kusaba okw'okwewaayo ku lw'Abannayuganda abali mu mawanga okugenda okumala ennaku 30 nga tutandika ennaku z'omwezi lumu February okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu March gwe mwezi ogwokusatu. Eno ye sizoni Mukama gy'atuwaddeyo okwewaayo nga ssaddaaka ku lwa mikwano gyaffe. Abalala bali mu Africa, abalala bali mu Europe, abalala bali mu America, abalala bali mu semazinga ez'enjawulo. Naye tugenda kuyimirira nga bakabona tukole omulimu gwaffe nga bwe kyali mu biro biri nti Musa yayima gye yayima ku lusozi n'awanika emikono, Isirayiri n'awangula. Naffe tugenda kuwanika emikono abasajja n'abakazi Katonda byatwala ku mawanga olw'ekigendererwa